Jano, bakakuweereza ebipapula bimeka intention to sue in your lifetime to date? Wadde n'ekimu? N'ekimu. Bwekiti wadde n'ekimu? Waliwo abaali baagala okunziba ettaka lyange ne bampa bakindi. Eri ku lusozi mu kizungu? Mu kizungu. Tingende mu kkooti ne mbaga mwagala kunzibirayo sijja kulinnyayo. Waliwo n'omusajja bye biseera bakuweereza omugenzi afande Kaweesi nti ove mu nnyumba. Kaweesi ate namugamba Kaweesi ojja kufa. You were told? Sure. R.I.P. Kaweesi. Anti yali agamba baalina gundi olwo waliwo ono kati ani ye Minister wa Information and Technology simanyi n'abakoba. Era baŋŋendako era ku kya muganda wange oyo Kasirye Angelo ne mbaga mmwe I don't know oba baba trainingirawo I don't know. Kati Kaweesi n'ayingiramu. Baagala okufulumya mu nnyumba. Ne munga Kaweesi togezaako yasooka n'aweereza embwa yange ne batwala embiro n'agenda ku mitimbagano gyammwe egy'okugundi okwo. Kasirye Gwanga ne wanaakola atya tujja kumukimamu mu nnyumba ne munga jangu jja kuba obugulu obwo oyige. Ndowooza n'afuna message mu bwongo teyajja naye ngenda omuwulira afande ogawulidde maki nti Kaweesi bamusse R.I.P. lwaki tumukubye amasasi ne mugamba nti abo ezo njawulo. Kiki oba otegeeza nti njawulo? Okimanyi Jano, olina engeri gy'onteeka mu fix bwoti? No. Olina engeri gy'onteeka mu fix nga sina wenzirukira? Buuza banno okimanyi ate nabo batunuulira nze babuuza nze. Okay, the guy enjawulo. Okindekedde? Nabo kibasuulireyo. I don't fear cameras. What are you talking about? Gugambye njawulo. Enjawulo kitegeezaayo. Omulungi atulaba emboozi y'olwaliro omuganda agamba yakugwa n'amakerenda era nga tuli n'owekitiibwa General Kasirye Gwanga. Tusinzidde Camp David mu bitundu by'emityana. Camp David 2. Camp David 2. Camp David 1 eri mu Kyaggwe. Yep. Camp David 2 eri Singo. Bwekuli? Gye banzaala. Amina taata. We tusinzidde olunaku olwaleero twegeyageya mutunyumyamu. Nyumya. Tunyumya wano ne wali. Nga tuvuddeyo eyo njala tutunulire ebyobufuzi n'abavubuka. Ebbugumu nga lingi. Lingi kuki? Abaana nga benyigidde mu byobufuzi. Idea ziruwa. Tojja kujjola okuba ng'oleekaana. Kati olaba lwaki bagenda ne bagenda okukuba abantu ba Bobi Wine. Nze Bobi Wine mumanyi. Taata wali awo emabega mu Gomba awo ebase. Omugenzi JW Center mu makaage waliwo ekkuŋŋaanyizo ly'emmere. Era yampita ng'ayagala okundaba, ayagala kulaba Kasirye Gwanga. Buli muntu yayagalanga nnyo kulaba Kasirye Gwanga ndiyo mbatuwo. Ne mmutiza message ne mugamba nti bwe najja okukulaba bajja kutta. So it is better ne sitajja. Naye wemba omulimu gw'okola. Bobi Wine wali buto. Ben Bobi Wine yaŋŋamba ng'agenda okwesimbawo. Ekyaddondo. Namuga I wish you luck. Naŋŋamba nti walizze naawe omanyi ggwe biki namuga nti gwe genda ojja kuwangula. N'agenda n'awangula.
era najja ali nkyabeera Makindi eyo namugamba kati kyoba okola genda Kyaddondo olina abavubuka bangi abakuwadde akalulu naye balina ebizibu tunula mu bizibu byabwe bajja kukubuulira kiki baagala okukola ogatte ddukawa wa Museveni afune ideas azitwalire president nti neetaaga sente oba biliyoni 2 abantu bange bwe bati ge magezi ge wamuwa genamuwa thank you yagendayo yagenda kukola power yakujemera in other words laba embooka ezivuga Jano, how did you feel nga takoze ky'omugambi? Nothing. You let it go? It's Bob Wine. To me, it doesn't exist. Are you sure? Sure. It doesn't. Genze Kasirye Gwanga. Choga ngeze Kyaddondo East okwesimbawo ne Bob Wine apangula. Nze Kasirye Gwanga. Tasobola. Nezidde okunywa? Takwatamu? Naye godire buli character yonna nti kubanga oyagala crowd to show nti olina crowd abantu crowd gy'oleeta ogimanyi oŋŋamba nti wava mu ghetto who cares ani yakutwala mu ghetto okay you survived ghetto naye totuleeta ate ba ghetto nti ogenda okukulembera n'abeggwanga organize yourself tewali poliisi ejja kukuba ekintu kye mutamanyi nti temulowooza nti oli bw'ayambala uniform olina right okumukuba ejjinja ajja kukuba ate alina lethal weapon you shoot at you onkuba ozijjemu eriiso nkuleke oyine nedda ssebo olunga muleekaana biki ebyo that is cheap gold, you know. When did you last talk to Bobby Wine? Yankubirako sometime back. We are yet to meet. Naye lwakuba kati ndi eno ate kati kana akagunda engeri kyekajja kawuka saagala kugenda ki in public. Naye nga I'm going to talk to you. Naye awulira bye mba njogera ye wa 2026 azini kikyotegeeza sikutegedde jeno 2026 ajja okuyingira ajja kuba groomed enough. Is not yet groomed to be a president. Is not presidential material yet. So alina kuba MP kati as of now. Yeah, ateese. Bajja kubanga bolula byateesa. Buli muntu asengejje. Bateeke ku minzaani bapime. Bavubuka yemmwe nga mumanya nti atufunye omuvubuka waffe. Katambule bino tugira tubireke by'abakasirye eggwanga. Naye nze 2026 baakalulu neefiirawo. Ku Bobby Wine ojja kufiirawo. Bob Wine. 2026 ogenda kufiirawo. Maama nnyabo. Wangi. Anti tujja kuba tutambula tugenda. Mulaba gye mulaga. Naye tuleka waani oyo ewaffe Bob Wine. Naye kati 222 sooka olinde ng'akyalina eyo crowd ye sonyiwaako. Ate yagamba nti yagamba gw'okyogedde yalaga nti bwe mumugambira wano nti alindeko nammwe ate we mwajjira nga mukyali bavubuka amaanyi gali wakati. Amanyi bwe twajja ayinza okujja nga bwe twajja kubuuza Bob Wine ayinza okujja wano nga bwe twajja naye kati tunuulira
nkulaze Gomba yakagenda emirundi emeka ewabo agendeko Gomba constituency emutwala ali busy kale naye amanyi bw'oba nga tomanyi Uganda nze Uganda yonna ngimanyi kyokama tamanyi Uganda tannabagimanya omuntu ayimbidde emyaka 10 n'omusomi okuyimba buli muntu awuliriza gundi ennyimba zo eyo nayo okireta forward nti muyimbi kubanga ayimba nti atwala Uganda ogimanyi wakulirawo kiyinda naye Uganda ogimanyi nene sinagitambula thank you nolwekyo nti omuntu ayimbidde ebbanga ddene ebbanga ki ng'ayimba biki byebamu ebyokwefukuta wefukuta abala bagamba nti naye abaana abo batuwemula naye nga talina ennyimba ezikubiriza abavubuka okukola abakubirize naye bw'abayimbira nti mukole bwe muti babikola anti ogwe bwakubagamba kiri gye bali obiteeka mu nkola kakati noomanya nti bw'oba ogambye omuntu tikola bwoti n'atakikola then you failure tulina debate eriwo egamba nti bakandidate bonna ba opposition balalinge behind one opposition leader. Those are a disorganized group of people. You mean they are disorganized? Toluwa mawule kyekigenda mu maaso mu DP erimu ebiwayi ate mu FDC simanyi mugiyita F what kino ekibiina kya Besigye FDC. What's going on there? Jeno naye ate NRM erimu ebiwayi nayo bagenda bagobayo mu parliament onobalaba gwelinda tulina barebo NRM tulina n'abaliroyo rebo ng'alwanira ente onanise kikubo group ye laba ono mulala ow'ebunyolo eno bana bastinka semire twaliko ku gundi ku talk show ku NBS naye bwe twavaako awo nga tukubaganya ebirowoozo naga nti mwegeyageyamu awo ti bulijjo ndowooza this man is just a nuisance naye today agamba nze ne mutunuulira nze natwala Mubende next to you Kibaale myaka 5 kati ogamba nti wali tomanyi nti na substance kati govaayo mukubanga okaya n'okaya na biki tafuna musaala agufuna idiot kyogamba enteekateeka opposition okulalinga candidate yomu tebeere fruitful tebinkwatako kuba simanyi politics zaabwe kati owulira balonze waliwo omukwano gwange Bwanika gwe bawadde okukulembera ekibiina kyaki kya DP kyekyo kati maawo n'avaayo n'abagamba yagambye atya akitwala ggulu ekibiina kijja e Kampala kati that is tribalism munkoya bukopo okitwala ggulu amakanda kagakisimba eggulu kyatandikira Masaka ono akivuga akiza okivuge okitwala eggulu mukama amuyambe obaagaliza birungi nze mbatunuulira waliwo n'omukyalo omu Namboze yabadde ku talk show nze twabeeranga tukubaganya ebirowoozo twalinga ekimeeza mambo bado nze nga mbalumbayo era mweyava okwogera naye ng'ayogera lwaki ayogera federal tulina okufuna federal kati nawali Abaganda abamukkiririzaamu ne bamusindika muki mu parliament naye nga is that an issue oyinza okufuna federal kati yo yakujja ddi oyogera namukopi ono mulalu federal y'abakungu tugyetaaga tetugyetaaga
ogenda gitandika otya nga mwe mufaanana kati gwani akugamba nti genda oyigge ensolo ogikwate ojjeko ekifo ekinene okitwala embuga onookitwalayo nkola yakuyigga nsolo ate embuga otwale ekisambi ekinene alo gwolye kabuuyi alo wangi toletera ekyo kye bayita okusiwa ensaano ku mazzi okyogedde gwokyogedde oba gwe okuyiwa ekikopo ky'amazzi kuleka wamala sigenda mu bintu bwe bityo ebyo bintu ogenda mu bintu kati ababirowoolezaamu ba myaka gyange naye emyaka gyo ojja munyonyola federo kyeki nkubuuza federo kyeki ebitundu okwefuga Federal Government of the United States of America ebitundu byefuga mu America by the way nze ndi honorary citizen of the United States of America naye musaza nga bwolaba Singo mu Buganda kati Leavenworth awali college eyo eri mu county bagita Leavenworth kati olw'okuba nti iso gundi si college egendebwa mu buli omu when you graduate they make you an honorary citizen of United States of America of Leavenworth County todduka n'ogenda Texas bajja kukwatira okusibe osalimba ddayo ewammwe Leavenworth kyomanyiddwa that is what federal means bo balina amateeka gaabwe agabafuga olaba yasoose okukola lockdown California begamba temufuluma temuyingira nga tamaze kubuuza Trump yasazeewo nga governor this is California then he ran to Illinois naye asalawo abana obuyinza obwenkomeredde exactly mumutunule eggwanga eri engeri gye litambuza ensi tonywanga sigala yali ampunyira bulungi akawoowo ak'omukko omunywanga birungi ki ebimulimu era bibi ki ebimulimu sina bwe nkunnyonnyola nja kuba nga njogerera ku gundi okwo tandika okuyigiriza abaana bato okunywa sigala so ompadde precaution sigezangako don't ever point noted and taken thank you Jeno, what is your view about abayimbi okwenyigira mu byobufuzi ku luno ennyo abayimbi eyo question sigimanyi kubanze ebiduula byammwe mbiraba kati abadde bali lying ennyo mbawulira olinga aleekaana tuligindi emmotoka neeyitawo dedde kati balange kati kiringa beti zaala bagende ba betinge kati emipiira yonna bagiweze ate kwabadda aryinga kwabadde abalidde mubazenga ensi bwetambula abantu bayiga okukyanga amatatu gakyangire wano mu nnimiro ate oba ennimiro n'omugamba ki tolye olina okulya mutambuleeko mujja kugenda awo nateze bana batuguza ensigo zinaamera zimeze
Kwe kuyiya. Ako kachakaba. Sina mungono oyo. Ono wa Uganda. Jeno, omanye ebintu by'ebinyonyi ebyo. Sibigenda kiwanvu. Kanyonyi kyako. Eryo fulungu. Obubonero butaano sikutteemu. Ogawula. Munayino mbadde manyi Namuŋŋoona yakaba bw'atyo. Namuŋŋoona kino ekya Uganda? Weebiri bisula muno. Bigenda ku makya. Olwo bw'akaaba bw'atyo fulungu aba agamba ki? Asanyuse. Omusana gwase. Njube afunye ku bbugumu? Obunnyo bubeerawo. Tegakaaba. Jeno nga tuvuddeyo eyo ekibuga Kampala kino kyafu saagala kuwulira. Ku bukulembeze obaddemu ne bagogola emyala ne bakola n'enguudo. Agenda obuuzaani bamuyita road mayor. Ebyo ebibuuzo obibuuzanga Lukwago. Sente bagogola enguudo ovudde Kampala. Ezo enguudo ngogole. Buuza. Anti beemulugunya ku baasooka nti omugotteko enteekateeka teyali nnungi. Omugotteko onogaana population abantu onogaana abantu kuzaala. Tosobola. Gwe baplaningire. Bo bazaale gwe obateekereteekere. Kaakati bo tebabakozesa mmwe the young ones. Like urban planning. Tebabawa mirimu. Naye nga baasoma balina degree naye tebabawa mirimu. They could plan that thing. Naye babeera eyo bakukuta. Akakana akato kagamba ki? Kumbe nze abanzijanjaba bwe nalwala tewali yali asukka myaka 35. But doctors, those young blood, my God, okujjako Ebyasembayo to check me before they were flying me out. Dr. Professor bamujja Mulago ng'asobola ekyuma kiri nga yakitegeera. Naye bano abankolako eyandaga omutima gwange bamuyita Dr. Lameka yagundaga nga gukuba. Nemubuuza guli bulungi. Koye. Gulinga gwa mbogo. I love that. Sure. Yeah. The young ones. The sizanyisa the young ones. Like bino ebyagriculture bye tugendamu. Nze sigenda mu agriculture kati nga siina wa agriculture. Oteekwa okuba naye wali. Gwe nteeka ku nninga. Kubanga kyamanyi. Yakisoma mukozese muwe ssente akulage. Abantu kati bakola ebintu ebipya emmere bagikola. You hear about GMO? The young ones. Kati genda tunula abaana abali ku byuma kati abanoonyereza kantu kano. Benkanawo. Baana bato. Kubanga obwongo bwesera. Tebunakaddiwa. Obwo obukooye twagenda nali nkyali gavana. Waliwo omukwano gwange bamuyita Dr. Runumi. By then yali chairman w'ekigezi Kabaale. Kati nga waliwo omwami omumuliira yaliko minister mu information omwo ICT. Kati nga bagezaako okutuyigiriza ki computer. Kati nga obuntu buntawaanya. Bwe twagenda mu break ne mubuuza why? Kiki nze nali njokya. Naye buno obuntu lwaki buntawaanya? Omanyi kye yaŋŋamba? Ti obwongo bwajjula.
okaddiye kati biri bagamba kiringa omuntu wakuba ekiraka olugoye oluvannyuma kivaako. Oh, you guys, you amuse me. Jeno, waliwo omuyimbi gwe bayita Jose Chameleone, omumanyi? Oh yeah, I like him. I like him because he likes his family. He likes his family? Yeah. That's that. Chameleone ateekateeka kujja ku bwa Lord Mayor Kampala. Mukama amuyambe. Era bye bipimo ebigenda okupima. Ogambye nti Bobi Wine ayimbye ennyimba nnyingi. Kale ne Chameleone ayimbye. Ajje baakuba nabyo ebidongo bwe banaamuwa. Bwe banaasinga majority. Ajja kutwalwa Lord Mayor. Do you support him? Yeah, oyo mukubira akalulu. Chameleone. Okay. I like his ways. Sometimes he goes wild. Naye nga when you look at him, kati nga nze meter man, nze nkutunula ne nkubaza. Every step. Nkubaza. Okuva lwe watudde awo. N'ebibuuzo by'ombuuza. Bwe tunaamala okuva kuno. Nja kukubulira huyiwa. Inshallah. Inshallah. Nja kukubuulira. Okay. Yeah. So Chameleone omusupportinga ye? Chameleone? Yeah, avudde wala. Yadde yeekola obubadi. I will support him. Yeah. Yeah. Thank you so much. Do you have free time? This is my free time. And what do you do during your free time? Go hunting. Kuyigiriza abaana abo kuyiga emisu. Abaana bo? Okutega enkwale. Enva. Tebayinza kuŋŋaana tewali nva. Mugakirira. Kirira. Yigira ekibira. Emisibo egiri awo mingi. Enkwale nnyingi. Enkofu nnyingi. Bayigiriza okutta enkofu gomanyi. Omwana asomera mu international school abulendinga ate n'obulamu bw'okuyigira ekibira okuyiga omusu. Kati obuuza nze obalabyeko problem. They go there, they adapt, they come back, adapt, growing up. Kigan, come here. What the white of you? Wanji. Do me some push-ups. Okay, that's it now. Thank you. Hey, don't shake my hand. Hey, tajukira corona. Amani. Alright, push-ups zakola. Hey, akuwa ne saluti. Push-ups ezo. Emmere gye balya. Yonna erina okugenda ki? Mu mubiri. Gwe omulaba olowooza alina emyaka emeka? Kisobola kulimba. 9 years. Ali energetic. He has 2. He has 2. Obakuliza ku musingi gw'amagye? Yep. Discipline. Tulabanga bantu obulamu bwabwe nga b'amagye. Amagye bwe mubeera mu dormitory ne mwala obuliri muba n'akagwa, ebitanda akagwa, n'okuwunzika essuuka kagwa. Opima bupimi bipimo Sergeant Major najja n'apima akagwa. Ngeri ssuuka lyasobyemu. Ha ha. Wanji. Gw'onoomanyi.
That is discipline. Obuyonjo. Obuyonjo. Military. We chafu. Free time yo nabo muba munyumya ki? Naku zinobeera cartoon. Ogezako bayita. Naye baagala nnyo stories zange. What stories? Yeah. I tell them, I mean, banyumiza where I come from. Yeah. To inspire them. I know. Nti twali baavu naye mmwe muli bagagga. Nze nayambala engatto nga n'emyaka 14. Mumukuze nazo. Naye mmwe mukuze nazo. Buli kyabagala. N'obugaali bavuga mipira basamba. Eggaali ate togikwatako. Olwo yali kigaali kiraale lo laale. Laale. So kati ojja musanga ng'avuga tractor oyo. Ojja musanga ng'avuga machine eyo. Lwaki in case of anything. Bwe ntuwako ekintu. Ani avuga okuntwala mu ddwaliro. In case of an emergency. Yeah. Sure. Baba kulu oba mu America obawuliza. Bali. Obavaako. Hi, Dad. Yeah. I'm good. How you doing? Good. Olya bulungi? Kogwe. Ng'olya bulungi. Aleri akubuuza olya bulungi. Ali bunaayira. Bunaayira. Naye bw'olaba emmere ye gy'alya. Okay. Is it on now? Yeah. Okay. Ali bagenze mu katundu. Abadde akuba akamanda asaba kulaba ku TV. Anti power yakaananira. Sola. Sola. Si kugaggwako kugalaba. Jenjeero. Jenjeero nedda. Olwo bwe tutuuka ekiro nga twagala okwebikka okweyalira nga gaweddeko. Gundi tezivaako. Ezo bulbs. Zo zibeera ku full. So ab'omu America akuba essimu n'abuuza walidde bulungi. Babuuza. Because sometimes I don't want to eat. Meals. Eza ono olumu zinsobera. That's why you see bode yange si yali bode yange. Naye bw'ogenda ng'okula mujja kiraba nga mukuze. You can't wait. Yeah, the body. Ekula. Muscles ziba tezikyazimbanga. Exactly. Yeah. That's why we eat these gummies. Do you know gummies? Gummies, you don't know. Makerenda. They are very expensive. Naye omira limu. Nga lirimu buli kimu. Gabanga supplements. Supplement. Exactly. That's what we use. Naye olutacyakulimba kalinga ku myaka gyange. Ogenda n'owulira n'okera ku makya. Ng'owulira toyagala kuzuukuka. Naye nga olina kati nga n'akagaali akali stationary. Olina okusotta. Okolole ku binywa. Ebinywa. Kati nga nze life support machine. Bw'oba ogiriko yeekola ku bintu byanjawulo, ekola ku mutwe, obwongo, mutima, kibumba, ensigo, n'akalulwe, n'amawuggwe. Ebirala byonna bifa. Kati ebinywa ebyo ennaku ezo zibimala nga tebifuna support yonna okubizaawo. You have to work hard. Yep. Naye kati bo. And they're the replica. Of who you are? Yeah. Replica. The offspring. Ebyembalirira gwe waligenze mu ministry ya finance.
How is life without holiday makers and how is life with holiday makers at home? Holiday makers, mind your business. Just don't mess up. Yeah. Yazikuumula. Omwaka gwe bakuwadde yalwa. Nti ono. Osobola mukola bbanga ki. Bw'omukola mangu n'omumala. Well and good. Go and hunt. Baagala nnyo okuyigga. Omwana muntu ate ategeera nnyo buli kyokola abaana tebeerabira kati gwegezaako kumulaga ekirungi tomulaga kati nga mmwe mukuba abakazi bammwe ne mulwana omulembe guno n'abatunuulira teyeerabira ng'okuba maama we kale ajja kusirika talina kyajja kugamba naye nga oli ku maama wo muguuniza you never forget or she will never forget. Ebyo bintu byomulina okumanya bwe muba mukuza abaana. Okay, nkugaye babeera mu US naye nkugaye bakuba essimu. Daddy, did you have breakfast? Yes. Did you have yours? Yeah. Bajane bandaba, recently my daughter came here. Yeah. She was giving me ideas. I said, no, I'm too old for your ideas. As reserving. Please, those ideas, zikukume nnyo. Ogende maaso. Tazikuwa. Topa. Nakuwezange, that's why you are what you are. Yeah. Twalina omwami Kasirye. Gyali embendeeyo. Bwe twali twakukwata gavumenti wano. Yalina essomero eddungi. Kampala Parent. Dr. Kasirye. Dr. Kasirye. Yalina discipline. Okutuuka leeti. Ng'omutuusa leeti. Nga vava tudduka toyagala kutuuka naye naakulengera mu mmotoka n'agisongamu tovaawo lwaki atuuse leeti nga tumutya. I'm telling you. Waliwo omukyalo omulala abaana babe bonna bayise mu nasale balinamu omudaali omukyalo oyo mukyala Mpeirwe Safari Kindergarten Erugogo. Bonna boolaba abaana boolaba abasinga bayise wani naye lumu nagenda nga nakeereye naye nga kawala kange kayimiridde kati bwe nasimba emmotoka mukyala Kasirye n'avaayo n'ayimira n'omwana n'amugaana okujja eno ku mmotoka agamba gwe jangu omukimi nemanya nti I'm in trouble. She's a wonder lady. Nagenda Mom, I'm sorry, I was in a meeting. What about your driver? Eh? Nga tebikyavaayo. Nga tebikwatagana. Tebikwatagana. Nanga don't do it again. Nanga ne muddamu. Ali the lunch? Nanga yes. Omubuuza. Hey. Ne mwanga ntwala gye baliira. Ndabeyo. Hey. Nange nvuddeyo. Hey. Twanyigira mutooke. Natuuka.
nendaba we baliira. Ate nga they are not supposed to have lunch there. Naye ye nga buvunaanyizibwa bwe ku ssente nti omwana waakere waalina okulya. So when I walked away, I went to General Tumwine. I'm going, you know what? Tugaba emidaali gino. Naye waliwo ono tugumuwe. Yagale naye. Yeah, nafuna